otya nno munnaffe eno ya lipoota y'embeera y'obudde okuva mu Yenima nze Annette Nakimbugwe. Obudde bubadde bwa musana oguwaka nga bwe gukubakubamu ekiddedde awamu n'enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebyo ebimu ebiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe. Ebifaananyi by'embeera z'obudde ku Afrika biraga nga obudde bwa kiddedde ku ggwanga lyattu ate nga n'ebitundu ebimu ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe bifunyeeyo ku nkuba ey'ebiwugiro. Embeera y'obudde nga bw'esuubira okubeera mu biseera eby'enkya ku makya, tusuubira omusana okwememula mu biseera ebyo eby'oku makya nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga, ate mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga naddala ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe nga bw'otwalidde ennyanja Nalubaale. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu, tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 28 mu kibuga kyattu Kampala, ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 25. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde temperature esuubirwa okubeera wakati wa Celsius 29 na 33. Gw'anaatambula ku bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja nga mu Addis Ababa wasuubirwayo omusana okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 26, ate yo mu Zanzibar obudde busuubirwa okubeera obw'ekizimezime. Dubai omusana gusuubirwa okwememula nga bwe gukubakubamu mu Doha, ate yo mu Brussels obudde busuubirwa okubeera obw'ekizimezime ne temperature okutuuka ku Celsius 6. Webale kubeera naffe akaseera kano, tulindire nate enkya obudde bwe bumu. Nze Annette Nakimbugwe.